Ng'omu ku kaweefube w'okuzza empisa ssaako n'obuntubulamu ku byalo n'okusingira ddala mu bakyala ku kyalo Lweza, abakulembeze bayisizza amateeka ku bakyala abambala obubi ssaako n'okukozesa olulimi olubi amakakali. Bino bituukiddwako mu lukiiko lw'ekyalo olutudde ku ssomero lya Lweza Primary School oluyitiddwa ssentebe w'ekyalo Joakim Sendi ssaako n'akulira abakyala Harriet Katabaazi. Mu lukiiko luno ssentebe alaze obwennyamivu ku ngeri abakyala gye beeyisaamu nga n'abamu batuuka n'okugenda ku yafeesi ye nga kumpi bali bukunya. Bw'oba ojja mu woofiisi ya ssentebe, bw'oba ojja mu woofiisi ya Nnaabakyala, giwe ekitiibwa. Owaabira musajja mwenzi naye ogira mu nayiti nga toyambadde temuli mpale munda n'amabeere gonna ne gakola. Naye ayomba bw'ati nga bw'anyonya bw'ati engobe yeegasiya lwaki ssentebe kwegamba. Ono ategeezezza nti bakkaanyizza nga tewali mukyala yenna gwe bagenda kuddamu kuwa buweereza bwonna ng'ayambadde bubi. Nti katukirabire nti omuntu katumulabire mu woofiisi yaffe ng'eyeerose bw'ojja oyambadde bubi nga tokisaanidde tetujja kukuwa saaviisi zaffe ez'ekyalo. Nga kye tuluubirira si kulumya bantu wabula okwongera okwasisa abantu baffe empisa n'okukuuma ekitiibwa ky'abakyala. Ye Harriet Katabaazi nga yenna abakyala ayogedde ku nneeyisa y'abakyala ku nnyambala nga n'abamu batuuka n'okugituusa mu masinzizo. Abamu abakola basuddeyo ogwa naggamba, balekera abaana baawusigala bo ne bakola byabwe. Bali baba bazze kukola mirimu gyabwe. Okubuulirira kukoze eki? Kulemye okubuulirirwa mu baana baffe. Era twongera kusaba woofiisi za CDOs eza genda okuva ddala ku Central Division ey'Emukono bakomyewo emisomo ku ground, bave mu woofiisi bajje basomese. Bo abamu ku bakyala betwogeddeko nabo basiimye ekisaliddwawo kubanga abakyala bannaabwe babadde basussizza ate nga be bannakazadde b'eggwanga. Ffe twagala abakyala bajje nga bambadde bulungi, balabike bulungi, tusobole okubeera nga tulina ekyalo elabirira abakyala ate nga abakyala balabika bulungi, kigenda battereza. Yamyuka omubaka wa pulezidenti y'Emukono Mike Ssegawa asabye abakyala okukolera ewamu wamu n'okuwa abaami ekitiibwa. Nkusaba oyambeko okulaba nga okuza abaana bo mu ngeri gy'oyagala naawe omwami wo, kubanga obanga oli maama w'omwana omulenzi jjukira muno oli mu kukuza bba wa muntu mu future. Nkusaba nga maama nga taata tukole omulimu gw'okuzimba abaana, okuzimba omugigi omuto. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.